Atenderezi wa Grumiswe oikitaffe Tonda ne mama namugereka abango obwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala kusindikira kitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi muwanguzi nkusindikira obwanguzi mbogombogo kyewagula erizala enkambwe gwakasi gwakuzikira balamusizaako bakika nawena abampuliza mu biti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepone aweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so obisule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abaagalwa nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa olw'ekifaananyi kye nakozesa mu musomo gwa Saulo era nga ekifaananyi kino kiri nnyo mu basirika ezisinga obungi nga balaga Katonda ne abantu be yali nabo nti then nga balaga ne Adamu nga astretchinga omukono okutuuka eri Katonda. Ekifaananyi kye nakozesezza ye original version nga tebannaba kubeera nga babuzaabuza ekifaananyi ekyo kifuulamu omuntu. Ekifaananyi ekyo nakozesa ekirimu nga mulaba mulimu ebintu byali bibiri ebya brown then n'emisoto oba bwegito nga giri mu fomu egy'emusota then n'obuuso obubiri. Kitegeeza okugwa kw'omwana w'omuntu magezi obwongo. Okugwa kw'omwana w'omuntu oba kye tuyita okubeera nga simanyi malayika simanyi zigobebwa mu ggulu kwe kubeera nga abantu twabulwa amagezi amatukuvu agaali gatutuddemu ne tutandika okubeera nga tuwambaatira amagezi agali wabweru waffe. Kyekifaananyi ekyo era bubboolo obwo bubiri kiraga obwongo obwa kono ne ddyo. Then emisoto egyo jjukira tuli baana ba musota, tuli baana ba mama nattimba kwe kulaga obulongo obukulu obutudde mu buli kitonde kyonna ekitudde ku sseŋŋendo eno. Just magezi. Era ensonga lwaki mulaba Adamu nga engalo yagifunyamu kyali kiraga nti tayagala magezi. Ayagala kubeera nga agoberera ebyo ebyawandiikibwa mu bitabo mu kifo ky'okubeera nga agoberera omutima nga mwe muli amagezi amatukuvu agamuddiza amaanyi aga bulamu obutaggwaawo. Ye interpretation eri mu kifaananyi ekyo. Waliwo abakimbuuzizaako y'ensonga lwaki njagadde okubeera nga nkibannyonnyolako weewaawo. Ebbaluwa eva wa muganda waffe Yesu mu bwabulamu amanyikiddwa nga Jesus Christ mu Lunyaanyimbe. Egenda bweti mwatondebwa ng'obulamu, mwatondebwa nga kwagala era mwatondebwa kubeera bw'omu wamu ne Katonda. Abaagalwa, nga we mweyongera okubeera nga mulindirira enkyukakyuka ez'omuggundu ezinaabayamba okusobola okubeera nga mufuna okuzuukusibwa okwawamu. Abaagalwa, tubasaba mwejjemu okubuusabuusa kwonna n'embeera zonna ez'obukoowu ezo ezijja eri ensi yammwe. Abaagalwa, eno nteekateeka ntukuvu eya Katonda eri abo bonna abaasalawo okubeera nga batambulira mu nsi etali ya ddala ey'okwawukana wamu naye, basobole okubeera nga bazuukuka era basobole okubeera nga balondawo okwefuula ab'eddembe. Kino kye kigenda okubeera nga kireeta okuzuukuka okwawamu okwo kwe mwalondawo okwo okwakoleddwa mu kaseera kano we tuyogerera. Abaagalwa, okuzuukuka kwammwe tewali wasobola kulinnya mu ggere.
tewaliwo kirala kyonna okujjako okuzuukuka nga we mweyongera okubeera nga mulindirira abaagalwa tubasaba mubeere mu ddembe era mubeere bakkakkamu nga we mweyongera okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku mbeereza ya kasandali ezigenda mu maaso n'engeri kampani zammwe corporations ez'enjawulo ne political organization oba ebibiina eby'obufuzi engeri webikkiriza n'okubeera nga bijagambiza okulaba nga biteekawo embeera eza kasandali okwetoolola sseŋŋendo eno. Y'ensonga lwaki mutambulira mu mayengo ago mutambulira mu mayengo ago ag'embeera ey'obudde eyo etali ntereevu kubanga gavumenti zammwe zigiyinamu omukono era nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga balaba nga mulaba ebyo bye bayagala mulabe okwetoolola sseŋŋendo eno yonna. Naye tubasaba mutegeere nti enteekateeka entukuvu etambula nga we yaluubirirwa okusobola okubeera nga mutuuka mu mujiji ogwo ogutuddemu essanyu ogwo gwe muzze mulindirira we munaazuukuka. Abaagalwa, okuzuukuka y'enkomekerero yammwe. Mwenna abasalawo okubeera nga mubbulukukira mu nnyama ey'obuntu mukadde kano mu biro bino muyina omugaso okusobola okubeera nga mugatta ettaffaali ku kuzuukuka okwawamu nga temunaba kubeera nga mujja mwali mumanyi nti okuzuukuka kujja kubeerawo mu bulamu buno bwe mulimu. Mwali mumanyi nti era mujja kuteekebwako akatambaala ak'okwerabira. Kino kibayambe okusobola okubeera nga mwenyigira wamu mwekyo ekigenda mu maaso era mugatte ettaffaali okusobola okubeera nga mujjawo akagoye ako ak'okwerabira n'akagoye ak'okubeera nga mulowooza nti mwayawukana wamu n'obutonzi. Abaagalwa, obulamu bwammwe bwe mutambuliddemu obw'okwawukana ne Katonda bwateekebwateekebwa ebyasa n'ebyasa by'emyaka egiyise mmwe abantu era nga kutambudde bulungi era nga kukoze ekyo kyonna kye mwali mwagala okubeera nga mutonda okufuna empulira ey'obwannamunigina, empulira ey'okulowooza nti mwasuulibwawo, empulira ey'obutaakye taasulewo, empulira ey'obutamanya. Mwali muyina engeri gye mulabamu ebintu era mu kulabamu ebintu mwalowooza nti temwetaaga maama taata Katonda era mwali mulowooza nti musobola okubeera nga mubeera ebitonde ebyetengeredde. Mu ngeri eno y'ensonga lwaki mwasalawo okubeera nga muloota muzimba ensi etudde mu kirooto, ensi etali ya ddala eyo gye muzze mutambuliramu n'okutuusa olunaku olwaleero. Abaagalwa, ekyo kye mwatonda kyali kinene nnyonyi ddala okusinga ku lw'ebyo bye mulowooza, ku lw'ebyo bye mutamanyi ebitudde mu nda yammwe nga mwenafuya ng'abaana b'abantu nti temusaanidde. Empulira eyo ey'okwetemaya n'okulowooza nti muli batono, ey'okulowooza nti temusaanidde ekoze bulungi eri ensi yammwe n'ebaleetera empulira ey'amaanyi ey'enzikiriza ey'okulowooza nti temusaanidde era nde temuli kirungi kimala. Empulira ebaleetedde entiisa etenkanika.
abagalwa kino kyabaleetera ennyonta ey'okufuna okutegera n'okumanya n'okuzuula kwagala ate kwagala mu kumuzuula ne mutandika okubeera nga mumunoonyeza ate mu balala okusobola okubeera nga mubawa mwali muyina essuubi nga mulowooza nti mujja kumufuna kuva eri abalala ne mwerabira nti kwagala atudde mu nda yammwe ne mwerabira nti amayengo agabakola ge mayengo agaddala agakola obutonzi bwonna mbwesedde bwago naye mmwe mwasalawo okubeera nga mwetimaya n'okwefuula abatono okulowooza nti temusaanidde kino muzze mukikola okumala emijiri n'emijiji gy'emyaka nga we mukyusa yunifoomu gye muyita emibiri kino ne kibaleetera okubeera nga buli kiseera munoonyaayo ekintu eky'amaanyi ekyo kye muyita Katonda ekyo kye mwali mulowooza nti kye kijja okubeera nga kibaluŋŋamya n'okubawa namuziga gye muyina okubeera nga mutambulirako abagalwa okunoonya kuno kwabatwala mu bijjukizo ebyo ebyokwerabira ebyotulo ebyo bye mwatonda ebyo bye mwereetako ne mulowooza nti mwerabirwa era ne mutamanya kiruubirirwa kyammwe mu bulamu bwammwe mu kunoonya kuno abamu ku mmwe mpola mpola muzze mukakkana mu ddembe era ne musobola okubeera nga mutegeera ensi ebeetoolodde n'abo ababeetoolodde mu ngeri eno ne muyongera okubeera nga mukkakkanya okubeera nga muwa akadde n'amagezi ettumba lyammwe empulira eyo ey'okulowooza nti oli mbwannamunigina mu ngeri eno mpola mpola ne mutandika okubeera nga mufuna obwerufu era entegeera yammwe ey'omunda n'eyongera okubeera nga eyeruka mu ngeri eno abaagalwa ne musobola okubeera nga muzuula obutukuvu obw'ekikula kyammwe ekyokwagala n'amagezi agatudde mu nda yammwe abaagalwa abantu ng'abo bazze bagabana amagezi gaabwe ag'omunda n'eri abo bonna abeggulirawo okusobola okubeera nga bagafuna mu ntandikwa tekyali kyangu eri abasinga obungi nedda naye we wayiseewo emyaka 10,000 bangi batandise okubeera nga beyazuula bangi batandise okubeera nga bafuna entegeera eyo mu nda yaabwe mu nsi yaabwe ey'obuziba era mu mbeera eno ebibala kwe kulondawo kwammwe okwawamu okuzuukuka okwo kwe mwasalawo emyaka egy'emabega ekibaleetedde okusobola okubeera nga mufuna ebibala bino bye muli okubeera nga mukungula mu lunaku olwaleero abaagalwa okusalawo kuno kwatujjula ffenna naffe abatali mu nnyama ne tujjula essanyu era nga tuzze tukola kyonna ekisoboka okulaba nga tuleeta enfuuyirize zaffe ez'okwagala eri mmwe eri abo bonna abaali balina ekiruubirirwa okusobola okubeera nga bazuula amazima g'ekikula kyabwe ekyaddala eri abo bonna abaali banoonya okumanya maama taata Katonda basobole okubeera nga bazuukuka basobole okubeera nga bava mu kirooto eky'endaba y'ebintu basobole okubeera nga beddiza ensi yaabwe eyaddala abaagalwa ekyo kyatusanyusa era nga kitusanyusa n'okutuusa akadde kano okubeera nga muzuukuka musobole okubeera nga muva
mutulo otwe muzze mutambuliramu. Abagalwa embeera eno egenda kubeera nga ereeta essanyu eritenkanika eri obulamu bwammwe n'eri abaana b'abantu mwenna awamu. Era kigenda kubeera nga kitwala enkumi n'enkumi gy'emitima okusobola okubeera nga basanyukira awamu. Okusobola okubeera nga mugattaganya awamu mu mayengo ag'ekisa age muzze muteebereza aga jubireewo ey'okubeera nga mutambulira mu maanyi ag'obumu ng'abaana b'abantu nga temufudde ku buwangwa wammwe, ku mirimu gyammwe n'ewuwa gye muva okwetolera sseŋŋendo yammwe yonna okuba okwetolera ensi yino yonna. Abagalwa ebyo byonna biri kufumbibwa nga bijja okujja eri enteebereza yammwe. Era nga tubasaba mutegeere nti temugenda kubeera nga mwejjusa. Nedda. Eno empulira egenda kubeera empulira eyo eyakabalwa etuddemu okuyimusibwa okunaabayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu mayengo gammwe ag'ekikula kyammwe amalamu. Abagalwa mwatondebwanga bulamu, mwatondebwanga kwagala, era mwatondebwa bumu wamu ne Katonda. Muli bitonde ebitaggwaawo, ebitonde ebitalina nnyama naye amayengo agataggwaawo ago agatondebwa oba ago ge mwatonda agabawa obusobozi okusobola okubeera nga muzimba ebyo byonna bye muyagala okubeera nga mutonda mu bulamu bwammwe nga taata wammwe nga naye we yakitonda oba nga waatonda nga we yabalagira okubeera nga mukikola. Kino kirabo kyammwe eri mwenna. Ne ekirowoozo ekyo ekitono ekyajja ekyokulowooza nti temuli bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi kye kibaleetera okubeera nga mulaba ensi mu ngeri ey'ebikukujju ne mwesuula mu kirooto era ne mwekweka okuva eri byonna ebiva eri emmeeme yammwe. Mu ngeri eno ne mutonda ensi etali ya ddala eri ensi yammwe. Embeera ebaleetedde obulumi okubonaabona okulowooza nti mwasuulibwawo n'okutya okutenkanika mu byesedde n'ebwesedde bw'emyaka bwe muzze mutambuliramu. Abagalwa kano ke kadde okusobola okubeera nga mujjawo ekirooto mu bulamu bwammwe. Mweyongera okubeera nga buli kiseera muyingira mu ssabo lyammwe eryebuziba mu mutima gwammwe, yeekaalu lyammwe era nga ye ssabo lyammwe, musobole okubeera nga mwaniriza maama taata Katonda asobole okubeera nga ayingira eri emitima gyammwe abawambaatire n'okwagala okutaggwaawo. Mu kukola kino kye kigenda okubeera nga kikulaakulanya empulira yammwe, entegeera yammwe ey'amazima ku kiki kye muli, eyongere okubeera nga ekulaakulana eri ensi yammwe, era ebayambe okusobola okubeera nga etambulira mu bulamu bwammwe. Kwagala ye Katonda era nga kwagala ye mmwe. Mweyongere okubeera nga mwebongera mu bulamu bwammwe. Kwagala yeeyongere okubeera nga yeebongera okuva eri mmwe ate akwate ku bantu bonna. Mu ngeri eno muyambe abalala n'okubawa amaanyi okuzuukuka okwawamu ng'abaana b'abantu. Y'ensonga lwaki muli wano mu nnyama. Buli omu ku mmwe okuviira ddala ku bwannamunigina muyina ekyokukola era nga buli omu ku mmwe muyina omugaso
era nga tewali wasobola kusigira mugaso kusigira mugaso ogwo gwe muyina mu kiki kyonna ekigenda mu maaso mu kuzuukusibwa okwawamu wano. Omwagalwa, buli woozuukuka ojja kubeera n'omugaso ogw'okuzannya eri buli kinnoomu nga tukomekkereza enteekateeka eno entukuvu ey'okuzuukuka okwawamu. Essanyu lyo okumanyako kwe kuyamba okusobola okubeera nga kuleeta obutukuvu eri ensi yo n'okusobola okubeera nga kukulaakulanya essanyu eryo eritaggwaawo mu bulamu bwo. Yenze muganda wammwe abaagala ennyo Yesu mu bwa bulamu. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.